Bannange mulaba nti nabagamba ku nsonga eno eya Nyegenyege ekikolimo ekiri ku Nyegenyege kubanga ogwo musambwa ogulwanyisa eggwanga lyaffe guleeta ebizibu. Kadalaba Ebola, mulaba Ebola abaddewo, Ebola zeddi aze wiiki emu nga twakamala Nyegenyege. Olowooza tebikwatagana? Kiriko ekitambo. Bannange bwe tunyiiza Mukama, laba eggwanga lyonna, laba omuzira gwo gwabadde Bushenyi. Nawulidde omukazi omunyankolaga nti bannange ebintu bino kiva bireeta ebitawaana kubanga tunyiiza Mukama. Laba omuzira ogwagudde Bushenyi, laba enkuba eneegwa, amataba ne gayiika, laba ennaku gye tulimu olw'okuba tuli awo simanya nje tufuneyo obusente buno obw'okutunda abawala baffe aba ne badda mu bwenzi. Ekintu ekyo kibi. Nabagamba ate kati abo abagenze waliwo ne bino bimanke box bye mutannaba kuwulira kubanga bye nabyo bigenda kuvaayo kuba incubation period, abazungu bagiyitaani incubation period. Kintu kiriko ekikolimo, kintu kiriko obulwadde, kati ogenda kuwulira ate abalala. Ekyokusatu kye tulina okukola, abantu ino babule fe ababoogera bwe twogera ati Paasita Ssempa go wazina dansi, Paasita Ssempa go walya life, naffe tuleke tulye life. Okimanyi nti abantu be nalya nabo life kati abasinga baafa. Baafa. Kati waliwo ebintu by'okunyeganye ne bikunyaga eyo. Omanyi Nyegenyege bamu nyaganyaga. Nyaganyaga kwe kubbibwa ne bakubbako nyaga. Ne bikujjako ekitiibwa kya Mukama, emikisa gya Mukama. Era bwe tutagenda wali jjinja ne tutamala lukuŋŋaana lwe ne tukuŋŋaanya abantu okwenenya nga tukabirira Mukama, enyaganyaga agenda okuva mu Nyegenyege nga tubbibwa nga tuliko ekikolimo kigenda kuba kinene nnyo. Maama Fina tasobola kijjako ne bana ababujagaali. Era abantu ba Yesu, abantu ba Mukama, ffe tulina okukowola omusaayi gwa Yesu gujjeko ekikolimo ekyo. Otherwise tulina ebbanja ddene nnyo. Tulekeraawo gamba sima tulese ba investor abaleeta Nyegenyege. Nyegenyege kati nyaganyaga, jegejege, wulira ensaasa ezo, jegejege. Kintu ekyo emitima gy'abaana baffe bonna kati bagenda bajjeryawo. Omwana mu kifo ky'okusoma ebiri ali mu Nyegenyege, abaana mu kifo ky'okukola bali ku nyaganyaga. Boona bagenda, olaba obwongo bugenda bwononeka n'ekikolimo kituliko kati laba tuli mu Ebola. Bannange tulina okusaba twenenye, omulembe guno gwonoonese nnyo, otherwise tetujja kukwatamu. Naye nga eggwanga Mukama lyatuwa ddungi, tulina emirimu mingi tulina okukola tourism nga si wa Nyegenyege. Tukole tourism nga wa kusanyusa. Kati nze wange ntegeka okukola ekifo ekikyaza Abayisirayiri, ekikyaza Abayindi babagoba myaka 50 emabega. Omanyi Abayindi abalina ssente wano, Canada, England, kati nabo banoonyawa gye bajja basobole okujja okulaba okwejjukanya. Titulina kifo, tuli mu Nyegenyege, tunoonyenya bino byebyekaavu nesimanya. Ojjukira bino ebyobubiina byani ono gudi simanya kavu simanya big kavu ni bannange obani yatuloga. Kati oyo minisita mu kifo ky'okukola ekintu ekitegeerekeka. Laba Abayisirayiri wano balagala okujja mu Uganda okwejjukanya engeri gye baali liberating abantu baabwe abatujju bwe baali bakutte wano ne bajja ne babakola commando raid. Tiri yali akoze museum Nyegenyege. Kitegeera kati njagala nange nkole museum eyo era kyendiko kati ndimukola museum empya. Museum ngena gironkinga mu November, beginning of November. Injina bwe njituusiza njagala mujje mu gikyali bagita Zamani wulira Heritage Conservation Center Kasanje Entebbe. Njagala mujje ate nkole ne music kubanga ngenda kukola music nga si wa Nyegenyege. Music agenda okubeera owaffe nga watendereza Yesu. Haleluya Mukama, kubanga abantu baagala okutendereza babuuke ng'endongo ya Yesu ekutte wansi ne waggulu. Eno endongo ya Nyegenyege yetuleetera ebitambo n'emitayaana.